Abantu b'Emutungo n'ebyalo ebiriranyeewo Downtown, Twins Center, Akiki Pub, Mayindo, Kalala, Black Street, Baijuka ne Elion ku kasaawa wonna temuzza omulalu mu kyama. Muli bannamukisa okukirako mukoko asanze olubula ku kamukungube anti kye mwayagaliza embazzi kibuyaga abasuulidde. Omwana owammwe enzaalwa era enkuliza y'omu kitundu ekyo muzukulu w'abakazi Lwendo Ssemmandwa era muzukulu wa Kasujja Busujja Kibirige Kasimu asowoddeyo obwennyinga enkandago azze mumutume ng'ambe mumutume era abaweereze ku bwa kansala LC3 ddala bino byasenkufugenkufuge ng'enkandago. Ono omwana wammwe mumubeererewo anti byakwebereramu ate munnankyukakyuka anti akawuliro ke akozesezza kamuzindaalo ekitegeeza nti eddoboozi lyammwe bannamutungo ab'omutungo muwulidde kale gwe wenna si kinoomu awulidde bino olina okwebereramu gwe buli ky'onoomutuma ng'akwogerera n'okubateeseza awamu n'okubaagaliza ebirungi omuli enkulaakulana ey'omuggundu mu kitundu kyammwe mwe abavubuka ate mwe mulidde nga balimi mulidde ku mikeeka ky'amazima mwe muli bannamukisa kuno kubanga ebyemizannyo abasuubiza nti bigenda kubeera tereere ng'ennyindo z'ente ngabayo zirira mu miti ne kubula entaabulo n'enkovu ebyemirimu kibulaabuuza ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro ate ebyobulamu ajja kubitunuulira nkaliriza yennyini okufaananako asonga ku kiyiggira ttale. Temwerabira nti abadde ssentebe w'ekitundu ekyo kale nno obumanyirivu buno bw'alina mu kuweereza abantu nabwo mu butuufu bumweyimirira okuzaama Kibirige Kasimu ayagala olulimi lwe luwangwa n'ennono ng'ate era muwulize erina mulongo. Omuntu ayagala eggwanga lye, ayagala ne kabaka we, ayagala ekitwa kye ng'ate asukulumya nnyo ekitundu kye era n'olwawooyo ne bannange okuggyako ng'ezibaga obulungi bawalagandage zembasendedde enkuluyiru zisendera enseetezi mumulonde mumutume ku lw'obutejjusa.